omukungu eyali leader of opposition naawe mu nzirukanya y'emirimu alaze nti mukoonagana yasinze okulaga mulina wakakuku alaze nti tukoonagana yes kuki mu ntambuza y'emirimu n'atukugamba aboogedde ku mwanyi ba munguuba leero nalese abatayogera boogere leero nawadde abakulembeze omukisa batwala abantu baabwe mwami Mpuuga mwine we mukoonaganamuko sikutegedde bulungi point eyo ogaa nti yagambye atya njagala nkutegeera obulungi mwami Mpuuga okugeza yagamba Muwanga Kivumbi nti wa munguuba mu by'emmwanyi tasanye kwogera naga nti ababaka b'okulembera abatayogera bye baaboogera ku mmwanyi n'alaga nti kirabika engeri gye mukuttemu n'ebintu bino yakyogedde nti ensonga y'emmwanyi temwagikutte bulungi ali kuggwe nga Ssenyonyi Joel ali ku ofiisi ya LOP kiki ennyo mulina wa amasannyalaze oyo gatagatta simanyi era Jude saagala manyi programu eno nkakasa bantu bange nno be baŋŋamba nkubuuze bino abo buvunaanyizibwa abajuuliza simanyi oba tugenda kumala ebiseera nga twogera ku bantu tusembe ku ekyo kubanga nga bwe nkugambye nti omuntu bw'abanga ye alowooza alina amagezi amasukkulumu oba ag'ekitalo ennyo jangu mu meeting ogatuwe kati tozze mu zi meeting empitirivu ze tuzze tutuuza ate nga oli memba tozze towadde na nsonga lwaki tozze ate kakati n'obeera n'ogamba abo bye basalawo bikyamu bye bakola bikyamu jangu gw'otuwa amagezi go agakabye ennyo ag'ekitalo ennyo tugawulirize naye kati tozze kugatuwaga amagezi go golaba nti go gasukkiridde ga kitalo nnyo tozze mu meeting ffe ne tutuula ne tukubaganya ebirowoozo ntusalawo tugenda tambula bwe tuti gwe n'obeera eyo Ssenyonyi oyo ekintu akivuga bubi era takola ki kati oba oyagala nkukolere ki kuba bw'oba olowooza nti gwe gwategeera ennyo ebintu bino gwabisobola kubanga newankubadde nze nkulembera opposition mu parliament naye sinza asinga okutegeera oba nze abimanyi ennyo nedda olaba mpita bannange ne tukkaanya twogeramuko nempa endowooza zange mbagamba wano mulowooza mutya n'omulala n'aleeta eye n'omulala ne tukkaanya tugenda tambula tutya gwe mugaso gwazi meetings zino tetuzita lwa kinyumo era ne leero titubadde na sitting mu parliament oba kinaabako okubajjayo yonna gye bali bako okumujja ali mu constituency ali eyo mu balonzi be ate n'ateekamu amafuta n'ajja nga tewali sitting mu parliament oba kinaye azze olwa meeting abawaddeyo ebiseera bye muntu oyo mba muwanya ekitiibwa kakati omuntu ataddemu ebiseera bye n'ateekamu buli kimu n'ajja mu meeting ate kakati gw'atazze gwayagala okutyoboola oyo azze nedda bannaye tubeere serious bwe tuba tuli bakulembeze tubeere bakulembeze abaddala bw'obanga olaba nti ffe engeri gye tukuttemu ensonga si yennungi ennyo jangu muzi meeting kuba tuyita nnyingi jangu otugambe nti kati olaba wano kati olaba abantu abamu kati ng'obwekitiibwa Jimmy Akena nyinza okuba sikkaanya naye ku nsonga zonna ez'odda oluvuganya ninga naye kakati wano mulinga mwakola agreement ne mwayi Museveni ekyo sikkaanya nakyo okitegeera abamemba abamu bakola mu gavumenti eri naki naye ngamba nti newankubadde tulina obutakkaanya obwo naye ate tulina bye tusobola okukkaanyaako ng'aba opposition Honorable Jimmy Akena najja mu zi meetings zaffe ziwera n'awa n'enteesa ye kakati muntu kyali yaso Honorable Jimmy Akena abadde mu byobufuzi kumala bbanga ki ali mu bisanja bina kati bina nze ndi mu kisooka ansinga obukulu ansinga experience mu politics ye mukulembezi wa kibiina nze ndi mwogezi wa kibiina oli ye mukulembezi wa kibiina naye nakkakkana n'agamba nti kakati Ssenyonyi ye mukulembezi aliwo kanzije muwulirize era naye ampulirize nituteesa kati muntu kyagamba nti kakati ye gyoba meeting Ssenyonyi agikubiriza tajja kujja kati bw'oba ogambye tojja kujja olw'okuba Ssenyonyi agikubiriza then sirika lekera okunenya abatudde mu meeting bo ne bateesa ne basalawo tutambule bwe tuti bw'obanga olina ekirowoozo ky'olaba nti kyo kirungi nnyo jangu okituwe bw'oba tozze munnange sirika yes mbadde bawuliriza balungi mikwano gyange mwenna ku Yugi Updates ziko mbadde musinzira okubanga mutuwuliriza bagana bange bali ebunaayira bali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kuwuliriza mwebale kulaba mwebale kusubscribinga mwebale kulayikinga mwebale kusharinga mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV si mulimu nno mwangu okubanga eno mukola eno mufaayo nnyo tuwuliriza ne mumanyi ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe mikwano gyange mbabuuzaako nnyo era mbasiima wabula ggwe atanaakubanga osubscribe genda maaso nawe subscribing ku Yugi Updates TV kubanga tugenda mu biseera ebya campaign tugenda kubanga tubatuusako information yonna gye mwetaaga okusobola nga tubakuuma muri updated mwe baganda bange abali eyo so mikwano gyange ebigenda mbukyamu mutusonyiwemu tujja kubanga tubitereezamu negwe kyoba okola subscribinga likinga sharinga
komenti nga gwe mukwano gwa bigambo ebyo bibadde gy'olesonyo mwewuliriddeko nga gezaako kuwa endowooza ye kwabo abamutwala obukyamu oba abeefula ab'ekitalo ennyo nti bo bategeera nnyo n'okusinga bannaabwe. Kati ebigambo ng'ebyo mukasheyalinge kasobole okutuuka kwabo bekikwatako gwe mukwano gwa tubaagala nnyo mweraba.